Gakaaba njagala okutegeeza nti ekizibu ky'ennina kya nsigo omuzungu kyayita kidney failure. Naye Gakaaba njagala okutegeeza ekintu kimu. Ndowooza mu mwezi nga gumu oguyise kuva kati waliwo embeera bwentuse nenga oba nfe ate kati namuguusi kulimba twade twambuka wali eri n'ogamba naye mpulira bintambi mpulira n'ekyayi kizibu ononsonyiwa nze muntu abadde abeera mu nsi nga nkyakala nnyo mbeera mu bibaala nkola ki naye abaana lokoka sijjagala oba kulokoka waliwo embeera gyembeera nga ninga omulokole kati ate nempulira nga nsaba Gakaaba mpulira nga bwenkikugambye nti mpulira nga n'ekyayi okusooka eddala ojoininga katemba mwaka ki banga ddene natandika okuzannya firimu mu 2000 kale gino emyaka emeka myaka 2 mwemeka mugumu 2000 nzandika zanya firimu olwo ndina omugenzi George Sengendo ono yali wa Star TV. Yes. Omwami oyo mukama amuwuze mirembe yanfuna kindi mu firimu. However much nti biseewe nali Makerere University. Watuuka ne Makerere. Nkutidde. Nali Makerere by then. Nkubira ni Makerere. Kati nayingira Makerere University nekwata kumanya ebiseera yali ali ku UTV. Kati yasazi ne bayita UBC. Naye by then bagitanga UTV. Nze nsonga ndi Makerere tozanyirako. Wow. Kakati twatagana ne George Sengendo ngati ali nakasera ku UTV nga njagala nnyo ati ono nsiji yanyingiza mu bintu bya firimu ntandikirawo ntandika okukola obulango lwange oba obuli awo ng'okola obulango so ne president nabukubako akalanka president. Yes. Kale oli ku mukutu gwa Uganda byogere yonna gy'osinzira okuba ate nga otulaba oli ku mukutu gwa Good Talent yonna gy'osinzira okuba ate nga otulaba banyo balire ddala nkubiriza subscribing okusharinga commenting asako n'okunyisa omukutu gwa Uganda byogere tuga ntwine mu buli mbeera yoku analysis gatira ku nsonga kuvumbulira nsonga asako n'okwemboza ezitali za bulijjo ne ku mukutu gwa Good Talent kola bwotyo subscribing sharing commenting osobola okwatenga ekintu kibunanga kino okwatenga kibuna tusinzide ku UPRS ekitongole ekisoloozesa bannakatemba mu ebiyize byabwe ne bakusoloozamu ku nsimbi nga gakuwedde mu dda butya bayinza okwatenga bakuyamba okomawo noono n'akasente kaako oba buli mwezi n'obeera ng'ofuna kasojja n'oweewandiisa basangibwa neno ku maaso ga radio esimba ebukoto osobola okwatenga ojja atandika eyayimbako kirowoozeeko osobola okwatenga ofunamu gye bujja mu maaso awo nze Kakalamu tulina omwami gwe tuli mu kuzimbira ennyumba ali saidi z'eggayaaza awo muzeeyi ono amanyiddwa nga Samuel alina emyaka 72 namusanga eyo ng'asula mu ssanja bwe twogerera ssaawa zino ennyumba yatandise okuzimbibwa era omusingi gwatensedde okusimibwa twatandise era njagala okwebaza abantu abanyambyeko mu kino omukulu Calvin Kayanja yatuwadde trip 2 eza bloka waliwo omukyala ali German bamuyita Flavia naye atuwadde emitwalo 10 MC Viva Africa ali mu Toronto yatuwadde emitwalo 10 Suzani Christine Awini Linda abona bonna aba Uganda byogere charity bansubiza tuusa obuyambi era nzikiriza nti bana babutuusizza jja kwata tubufuna ennyumba egende mu maaso room emu gye tuli mu kuzimba naye omulimu gutambula bulungi sofa tulina n'omukyalo omulala ali side ze Kasawu ono omukyala nakugamba nti n'ogenda mu Google n'owandiikamu omuntu asinga abaana abangi oba mu nsi yonna Nalongo Mariam Nabatanzali mu kifo kya 5 tumusanga Kasawu awo abaana be balya kilo 15 olunaku so tweyama okwata tumukolera campaign y'okumusimira oluzzi sofa twafunyeyo amuzira kiseya tuyambye atwaddeyo akakadde kamu akokuba ate nga batandika ogogola oluzzi okuva wansi tukkiriza nti nno mu weeks 3 tujja kuba tulabako kye tulabyeko maama Nalongo Nabatanzi ayagala oluzzi oba shadofu yeddemu okukwata epapinga amazzi asobola okukwata nga afuna ku kasimbi byebyo nno nolako olwaleero tulina emboozi tugenda okukwata kisoso tulendala ino giwuliriza n'obwegendereza okusobola okukwata nga ogitegeera nina omuntu gwe tugenda okwogeramuuko naye I think ayinza okuba nga si mupya mu maaso gammwe abamu ayinza okuba omupya naye ate essole gy'anaaba ayogedde ya nnaku inspirational ate ayinza okugattako
Kwandirizaako nnyo Sseruganda. Kale ssebo nange nsanyusa nnyo okulaba mukulu Kakalamu. Njogedde nnyo. Ssebo. Naye njagadde tubijjeyo tugende lumu. Oli mutuufu naye bwayito bebeera. I know. Wabala kubanga oyamba abantu. Mpulidde emboozi eyo nange tenkutteko nnyo. Naalongo ngali ku buzibu. Naye ogenda ku Wikipedia n'oteekako omukyala asinga abaana abangi. Munnayuganda ali mu kifo kya 5 mu baana mu nsi yonna. Kati kirabanga ekyo nnaku olabanga ekisanyusa ne byonna byewuunyisa kubanga mu nsi yonna naffe tulinayo omuntu alina abaana bangi ng'oyo ate kyewuunyisa nnyo ate nga ludda kya nnaku abaana abalabyera atya ate omwami yamuvaamu kyewuunyisa olunaku sente ziba nnyingi nnyo muganda wange so tuli mumuyamba sajja bamuyita yaŋŋanya omuyita musajja wange Ssaabasajja Kabaka abya ne basajja be yanga mukwano gwange mulangira ali mu Uganda muno yakutte akakadde kalamba naŋŋamba akoko katandikeko era kali ku ssimu yeebale nnyo yeebali eddala abantu nga beetaaga kuyamba muganda wange embeera eno si nnyangu tugiyitamu bugubi anyway Uncle Luswaata Albert wangitaata obulamu mabegako obadde bulungi nga bweyagala neeyagala naye Kakalamu njagala okutegeeza ekintu kimu ndowooza mu mwezi nga gumu oguyise kuva kati waliwo embeera bwentuuse nenga banfe aka Katonda muggulu sikulimba osobola okwesabira okufa naddala ku makya kino Kakalamu amazzi ga Katonda muggulu nga gayira munyera Katonda wetusaa nitugenda nga wanfe amazzi ga Katonda muggulu kino nno Kakalamu ndoza gwe nso kigamba kabe mukazi wange sikimugambako tubadde twambuka wala eri n'ogamba naye Mpulira bintambi Mpulira n'ekyayi kizibu ononsonyiwa nze muntu abadde abeera mu nsi nga njagala nnyo mbeera mu mibaala nkola ki naye abaana lokoka sijjagala oba kulokoka waliwo embeera gyembeera nga ninga omulokole kati ate ne Mpulira nga nsaba Kakalamu mbeera nga bwenkikugambye waliwo bwenkikugambye nti Mpulira nga n'ekyayi kituufu mbeera mbeera nga nti n'ekyayi nenjagala nokka amazzi ga lwa bulumi eryaddala waliwo omuntu omu ddi yankubidde essimu ngamba naye Mpulira Luswaata tuba tukufiira okubanga oli mu ddwaliro naye ate otambula akulengera kaboda alaba otambula naga oba toli mulwadde oyagala kufunirako owekitegeera namugaa naye kati munnaye fayini ate n'okola ki onomera waka naye embeera eddwaliro nga bw'ogimanyi muntu bino nfunye etaala nyingi nnyo Kakalamu mu bulamu mu mwezi guno ogumu oguyise mpulidde nga sijja kulima n'olunaku lwajjo nawulidde nga bintamye nowali sikigambye obadde twambukawo n'okiŋŋamba mpulira nga bintamye mu bulamu tolinayo bantu bayinza kukwatirako Kakalamu era mujja neyo teyiseemu ku bantu siyinza kugamba mbu sirina kubanga abantu bangi mikwano gyange era ngezesaako nnyo okukola campaign okulabanga abantu abasinga tamanyi kikinnuma Kakalamu njagala kukutegeeza nti ekizibu kyennina kya nsigo omuzungu kyayita kidney failure kakati ekintu kino kyajja kitya ndoza mu myaka gwa 2014 15 awo nali nkyakolera Mbale Exceptive Mbale nze manager waayo kati nefuna complications mu lubuto nafuna pain muno so nengenda ku Mbale Referral Hospital bwe ntuuka ku Mbale Referral Hospital ne bankebera nengenda for scanning wankebera nga nina problem bladder saategeera problem ki ne bangamba nti bladder eki endwadde so ne bampandika eddagala nengenda nedugula nentereera so bwentereera era wayitawo nezimezi nga mukaaga nezamu nenkola ki nindwala nizo naye kyebwera basadda mu ddwaliro kubanga edde bali bamaze okunkebera so kyenakola era nakwata gundi gye bali bampandikira nengenda nenkola eddagala erimu nentereera so saamalayo ebbanga ddene nenvaayo nenkomawo e Kampala nentandika okudya ku mirimu gyange e Kampala wayitawo ndoza emyaka nga gumu emyaka 2 era complication nekola ki neddamu naye era kati akapapula ke bali bampandikidde eddagala kali kabula dda nga sisobola kujjukira nti namuya eddagala ki ABCD so nga ngenda ku pharmacies ebiseesenga eddagala ndijja ku pharmacies ez'amaanyi wandageyaawo wayise kati nebaga nina problem naye bankeberako ko nga nina problem mu blood muyinza okunfunira ku ddagala lya blood eddagala balimpa nendikozesa kati remember nagendawo kempe ku gundi ku KCC Kawempe nembaga kintu kati naye sina bulungi ka sente nagulako half dose nenjimya nempulira nga nkoze ki mponye
saddamu kati ate etoba nzirayo nkime dozi eri ya hafu kati ate oddagala wayonoona kati olina kutandika buto nenkivaako so kati nziramu okuddamu era nfuna complications because anika ngende ku check up nandeye ku check up wandegeya ne banga still blood eyinapi kati nga kidney zibalaba ate zonnamu nga balaba ne prostate zinazo ki nazo nnamu era ne bampandikira era nenza munengulira eddagala nentereera kati kati just nga 18 October nzirayo era nfunye nga nziremu okulumizibwa kuno baddamu okunkebera nga even kidney emu ya left is affected. The blood is affected, kidney is affected, biki naye ate blood eringa baga bateri gira nyitena nyo buzibu ate kati kidney ino buzibu niba mpandike eddagala muganda wange nagenda kati bwena bampandike eddagala wewe ndi bakugamba nti ensigo ndwadde soka kutyamu I know ninga kati ntandikiddewa nenzijukira even nagune nga mukazi wenziga soja ibo majikolako ndi nga weka kati naye ngina kubanga ono ngowe manye nensoka nentyamu sijja kikulimba naye kati nkoze ntya nina mukwano gwange gwokola naye sula sula nga bimuyityamu sula nga ati naye manyi ti ate yangamba kungamba genda ku first pharmacy nengenda first pharmacy ne bampandika eddagala musawuli yampandika ne bampa sente mekazi regula mwana muganda yakasente nga kangi sente nga nyingi nazo lusala nga ziyina sijja kulimba kubanga omusawo mubina wano bweyagattagattamu nga ziyina kuba $8,337 lusala siziyina saazino nengamba kati nkoze ntya gamazima nenga era sula naddamu nanga nedda naye oyina mikwano gyo bangi abaana bosomeseza ati kyembadde njagala okwebuuza neŋŋamba nti Luswaata bakulabanga munnakatemba bakulabanga producer bakulabanga lecturer mu bulamu bwo badde galosoko tuyiseemuuka mu bulamu bwo badde emabega okusooka eddala ojoyininga katemba mwaka ki banga ddene natandika okuzannya firimu mu 2000 kali giri myaka emeka myaka 2 mwemeka mugumu 2000 nzandika zanya firimu olwo ndina omugenzi George Sengendo ono yali wa Star TV yes omwami oyo mukama amuwuze mirembe yanfula kindi mu firimu however much nti ebiseera nali Makerere University watuuka ne Makerere nkutidde nali Makerere by then nali Makerere kati nayingira Makerere University nekwata kumanya ebiseera yali ku UTV kati yasaze ne bayita UBC naye by then bagiyitanga UTV nze nsonga ndi Makerere tozanyirako kakati ntwatagana ne George Sengendo alina kaseera ku UTV nga njagala nnyo ati ono nsajja yanyingiza mu bintu bya firimu ntandikirawo tandika okuzanya tandika okukola obulango lwange oba obuli awo ng'okola obulango so ne president nabukubako akalanka president yes amanya Luswaata Albert owayinza okwongerako era kisa kye ndi wano nga ntawanyizibwa obulwadde bw'ensigo oba buyite kidney oli eyo nga nakusomesaako oba nakutrainirako internship nakuzanyako katemba nazanyako naawe nazanyako katemba mu kooti Twitstars oba omusajja Omuloge ku ABS TV obulwadde bw'ensigo bumbonyaabonya netaga buyambi bw'omuganda wange taata wange mwannyinaze ow'oluganda ani naani osobola okupita ku buyambi buno osobola okukumbiriza ku namba yange y'essimu 0704 741 62 13 oba 0776 84 62 3 yeeta manya kisaache Luswaata Albert neyanza nnyo neyazeega